Big up gwe mukwano gwange yekomide ku Reni Media. Reni Rogers gemanya gange atengera nze ndi wokubanga nkutusako eggulire. Mukwano gwange gwe ali ku Reni Media, Fate ku Reni Media twaye ya mokubanga tukutusako eggulire lyonna eriba ligudde mu gwanga awamu nejo emikutu gwe jotasobola kubanga otukako oba je bigwa atenga gwe tosobola kubijjayo no byetusako. Well, je buvuddeko emabega kawo nakunga bbiri twavayo ne tuwulira eggulire lyali litambula, post ezali zitambula nga ziraga nti ate abawanguzi ba East African Got Talent nga bano baana nzalwa ye Uganda abayitibwa Esther and Ezekiel mutesasira ate bakola post ne babanga bemulugunya nga bagamba nti ssente ze bawangula emitwalo 5 ejja dola ate tejabaweebwa. Kinajjukirwa nti omwaka ogwedde 2019 Esther and Ezekiel ate bali mu mpaka za East African Got Talent nga gwe mulundi ogwasookera ddala okubanga zitegekebwa wano mu East Africa era nga zayetabwamu ensi ez'enjawulo mu East Africa gamba nga Uganda, Kenya, Tanzania ate ne Rwanda. Empaka zino zayindira mu ggwanga ery'e Kenya era nga zatambula okumala akabanga bwe tutyo bwe twatuuka ate ku finals ne tubanga ate tufuna amawulire nti bannayuganda abaana enzalwa ya wano be baali bawangudde empaka zino. Bwe bityo ate byatusanyusa nnyo ne tubanga naffe wamma tuwulira nga tuli proud kubanga bananzala ya wano be baziwangula ate nga baali bato ng'ovudde ne ku ekyo ate gwe mulundi ogwali gusoose okubanga zitegekebwa mu East Africa so Uganda ne tubuuka ne victory. Kakati nno gwe mukwano gwange abategeka empaka zino bavayo ne bagamba nti omuwanguzi yalina okubanga asitukira mu kirabo kya mitwalo 5 ejja dola ezo sente ziba nyingi. Emitwalo 5 ejja dola sente nyingi bukadde na bukadde so mukwano gwange bwe twakiwulira ffenna twasanyukirako ku Esther and Ezekiel. Kinajjukirwa nti abaana bano baana b'omu ku muyimbi wa gospel ayitibwa Julie Mutesasira nga ebiro ebyo oba ebiro bino takyabeera wano mu ggwanga Uganda ali mu nsi z'ebunaayira eyo ate nga muzeeyi waabwe oba taata waabwe y'omu ku bapastors abali mu kibuga wano abakola obulungi era ababuulira enjiri ey'amaanyi. So no mukwano gwange emabega kawo naku bbiri bavuddeyo ate ne bakola post ku Facebook nga bagamba nti sente z'abasuubizibwa emitwalo 5 ejja dola ate mukwano gwange tezaabaweebwa. Bino bibadde ku page eyitibwa Esther and Ezekiel Mutesasira ku Facebook. Kati nno ffe bwe twabirabye ku Reni Media ne tugamba nti omuntu waffe atulaba wano weetaaga okuba ng'obimanya era nga bw'olaba ku video eyo post yeyo eyitawo yeeyo eyabadde ate nga ezungazungawo ku social media ku Facebook ne tugikuleetera ate obeere ng'ogiraba. Wayisewo ebbanga si ddene Esther and Ezekiel ne bavaayo ku mukutu gwabwe ogwa Facebook oba official page ne bagamba nti bino byonna ebyogerwa bulimba. Ebyogerwa nti tebaweebwa ssente bulimba. Bwe batyo ne bakiriyalinga empewo ne bagamba nti post eyo yakoleddwa eri fake era ne bagamba nti page eyakoze post eyo si yaabwe ddala. So munaffe gwe abadde abirabye nga otandise okubanga obikkiriza tobikkiriza Esther and Ezekiel bavuddeyo ne bakiriyalinga empewo ne bagamba nti post eyo si yaabwe era ne bakikiriyalinga nga bw'olaba post eyo bweyitawo mu video eyo ne bagamba nti eyaabwe entuufu ate page ndala nnyo si yeeyo okwajjidde eggulire eryo. Kyonna ekigenda okubanga kituukawo kugulira lino ngenda kuba nkikutuusako gwe mukwano gwange eyeekumbidde ku Reni Media. Munnange bw'oba tonnaba kusubscribinga nkusaba otappinge ka red subscribe button wansi awo ate obeere nga otwegattako